oli wakoze birungi mata buli olwako byonona. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Singa nali president nwana ekitiibwa kya kooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga tali muganzi n'alikoze balancing buli kabira neewulira ng'erina obutuuzi aduumira poliisi lw'ekiwa omufumbira ekya komanda w'amagye ekiwa omukyoli bwempa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutoolo Katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omukisi n'omuganda nga mbateekawo Decoys yemu gye mutegese nga mwajja kwewambira muli amagye tugajjewo tuba tulaze palamenti yeneeronda ate oluvannyuma tuleete nti amagye geewambye nkikulayira mu kafuuwe bwe temutegana kuleeta tweet ye egamba this is my uncle Afande Paul Kagame those who fight him are fighting my family they should all be careful yakana totiddemu ku bigambo bino Muhoozi gwomu ku bagamba you should be careful abaafa mu nsiko naffe twogere kyekimu nti Muhoozi togeza kukuba okujejjemba na bigambo by'oyogera kubanga nkutegeeza lunya abaafa mu nsiko we our families ogenda twanukula kisebo kaakati bw'otunuulira ate owaffe gwe twali badde tugamba nti mu revolution ebikolwa bya tata bye byali bireese Kayine Lugaba okujja okuvuganya naye ensobi eziriwo nga tozoogeddeeko naawe n'ojjanga bye birowoozo ebikuvaamu nkutegeeza butegeeza mu abo bagwanidde bayibuli kyega nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'obwakabaka obukugiddwako Muhoozi Kayine Lugaba tolina busobozi kwetikka ggwanga lino tagwanidde ekipimo ky'omupimiddemu bikolwa n'ebya kitaawe bikolwa byazze bitambula olina nti kuba byokugenda nti ng'omwana nga ne kitaawe mazima nkwawula entya Muhoozi oli mugaddibe nga lyewo gw'oliko Muhoozi nga tonnabafulumya statement zitazimba sooka otunuulire ebyafaayo gye tuvudde okuva mu mwaka g'1962 otunuulire embeera ya kitaawe gyatufuza emyaka 40 ojja kujjamu ekituufu ky'okutunuulira ggwanga ogenda ddirera otya ng'ozze ate mu layini entuufu so si kujjajjeekereza paalamenti ekutuleetere apaana nkule mu linnya lya Katonda nkiddamu wano olunye Muhoozi tosobola kufuga ggwanga era togenda kufuga ekipimo ky'opimye eri nkugambye Muhoozi mu bagenda okufuga eggwanga lino taliimu tagezaako okuloota emisana owa obutegeevu bwo tebukupima na kukuleeta yadde okukusembeza waapi bwe tunaatwala ebyo bya kisiru gw'onsomeddeko ku katwiti kokka waliwo akatambula ku Facebook ke yatulaze nti bonna bonna abakyala be teri asingawowe ebyo bireeta nga ivaawo naawe ebbanga lina kye mbategeeza nti eggwanga lyaffe bwe lyafa n'abatukulembedde nga baafa atuukiriza olugero olugamba nti mazima ddala eyali mu kannyinimu eyali omuweereza okufuuka mu kannyinimu bayibuli beesomako ebbanga lyonna abo abaalugabire bwe baliyingira mu bukulembeze bwabwe bulibeera bwakusibira mu bbwa oba bukulembeze bwamusibira mu bbwa mbalamusizza nnyo mwena gye musiizira okubanga mulaba TM Online Television yenze muteesiteesi w'ebyo byolaba wano ku TM Online Television yenze Ssaalongo Kanka Kapita nga sinaba kutandika bye mbalazeeko bye bitono ku bingi bye tugenda okulaba naye kansooke mbawe ekiranga eky'enjawulo waliwo saaluuni era ng'emirimu era nga saaluuni ey'omutendero gw'ekika ekya waggulu eyitibwa saaluuni Z esangibwa ku lw'Ennamasuba eyita abaana ab'obuwala abamanyi okukola ku bakyala okubayooyoota naddala okusiba enviiri bakolako make-up n'okubayooyoota mu njoyoota ey'ekika ekya waggulu baagala abo abamanyi abalina experience mu ekyo ng'era muli wiringi okugezesebwa Ssaako n'abaana abalenzi 3 abagenda okuweebwa omukisa gw'okubeera nti mukola mu saaluuni eno okuyooyoota abasajja okusala enviiri n'ebirala ebigenderako saaluuni eno Z esangibwa ku lw'Ennamasuba osobola okuba ku namba z'amasimu ago bw'oba omulimu ogwo ogwetaaze ate waliwo n'abaana ab'obulenzi 2 abagenda okukola ku gw'okuyooyoota
okuyota ebigere, manicure, pedicure n'ebirala, simple massage n'ebirala, mukube ku namba z'amasimu ago mwefunire. Emirimu ye Saloon Z enaatera okuggulwawo ku Lw'Enamasuba okuliraana Freedom City. Bakubiriza mwenna abantu mwenna abagenda okubanga mutambula ebweru w'eggwanga mweyambise services za Juba Royal Travel. Juba Royal Travel processingira air tickets, Ssaako ne visas ku miwendo emirungi ennyo. Si kampuni etwala abantu bweru naye mwe abalina amakampuni agatwala abantu ebweru, Juba Royal Travel musobola okwogera nayo neba processingira okubakolera ku bintu by'abantu bammwe bye mutwala ebweru naddala ebiwandiiko. South Sudan ogisanga Crown Hotel opposite reception. Abali South Sudan nga mwagala kukola Uganda babafunira work permit. Ate abali mu Uganda abagala okukola South Sudan genda ku Park Royal Building opposite Senana oba kuba ku namba z'amasimu ezo zola bajja kuba bakufunira work permit ogende okole South Sudan. Beba Juba Royal Travel. Stone Roofing and Construction Company, company ya muzimbi ayitibwa Nkoyoyo Research Wana. Nkoyoyo Research Wana ye muzimbi omusikautu yatandikawo kampuni eno. Balina services okuzimbiranga ekyenjawulo mwe abatabeerawo abalina emirimu egiri bize bakuteerawo kamera n'osobola okulondoola emirimu wegikolebwa ku site yo. Ku mulembe gwa digital guno tekikwetaagisa kweraliikirira materiyo bayiyewo yenkanaki bazimbyeko level ki ne bakusaba ssente. Ono ye musikautu yeke yajja okutereeza ebintu by'okuzimba, akozesa mazima, akozesa ssente ntono, ate ebintu byonna mubikola mu kukkaanya. Bw'otakozesa kampuni ya Stone Roofing and Construction Company nkusaasira kuba bw'ogattako amazima n'okukolera ku muwendo omulungi ate bayiiya ate era bakola ekyo kyennyini kye musimbuddeko okubanga mukola. Jajja Jumba Luwaali Gaweesa ayina eddwaliro eriyunga amagumba ebinywa n'abo abakutuka. Tolemererwa kuddayo ku mulimo nga waliwo omuyunzi alina obukugu obuzaale. Ono nno ng'asobola okuyunga nga tewali nno na bulumi. Mwe mwenna abalowooza nti mwagenda ne babayungira amalwaliro g'ekizungu nga temwasobola kuwona, ono asobola okuddamu n'akumenya n'atereezaawo awo wennyini we weemulugunya. Eddwaliro lisangibwa mu kirowoozo Mukono, liri separate ku kiri kye mumanyi eky'obuwangwa. Osobola okugendayo ate agaba n'ebitanda. Nja kusembayo ne maama Mukisa ow'ekisa Sikulambiro mu Kasaana Zone, omusawo w'amaaso agajjanjabisa enzijanjaba eya habo. Tayongera biragalalagala mu ddagala lya habo, ojja kuba osobola okuwona obulwadde bw'amaaso bwonna kubira ku maama Mukisa. Ate branch alineemu eri mu kisa Sikulambiro mu Kasaana Zone. Kandekejja kana Sulaiman Nadduli naye abawo okulamusa kwe tulyoke tubabuulire ekyatuleese olwaleero. Nate nsanyusa okukulabako ku TM Online Television 7. Bannati M.O nate nsanyusa okuddamu okuwuliziganya nammwe ate ne tuddamu okuba nti twoleseganyizza obwanga nga bwe tubadde tujja tutambula emabegakaawo. Kale mu kyo oli bwe yagamba nti kyonna ekizaalibwa omukyala kijjula kutegana tekibenga mu kifo kimu kinaasalibwa kirokanga omuddo. Nabwe kimu ebyo bijja bigulumba mu byobufuzi byaffe bya kaseera buseera, naye weewazisa okuyingira mu nsonga yonna nga tokulembesezza magezi. Ate okwawula kw'ensonga evudde ku ki, abaffe yali ekolebwa etya, era obutuufu bwakyo bwe buliwa. Awo tujjanga okusinziira okuba nti tuwa argument oba ebirowoozo byaffe bitegerekeka than okeera enkya ng'oli aleese ensonga ate ne muvaayo ne muwemula buwemuzi. Okuvuma nga kiŋŋwanidde ekyo tekintwalira budde, oli wa ddembe okukikola kubanga waliwo andaba nga mazima ddala ye mu kutegeera kwalaba nti byempa bya busiru. Ate ne wabeerawo abirabamu amagezi ng'ate naffe ku bannaffe bwe tuba tunuulira n'obawa jjajime n'obuuza nti ddala kiyise ng'ekyo kigwanidde mazima. Kale mu kyo bwe tuba twewankiza n'okwagala okuwabulagana ate toleeta buwemu, ekyo kiba kisukkiridde mazima. Kale ku mulundi guli bwe twasaba nga TMO okujjako kwa comments obutabeerako kwewazisa bavubuka batalina nsa kubanga buli mulembe gubaako abantu abafaanagana bwe batyo tebagenda kuggwaayo. Nabwe kityo nti ffe okuba nti tunaanyumirwa tubeerewo n'okuwa kw'ebirowoozo naye teweerabiranga nti Bayibuli buli muteeko gwonna yaguwa. Omusirusiru n'egumuwa bw'afaanagana. N'omuntu anaakola ebyensa n'emulaga. N'oyo asembayo okuba ow'amagezi. Mutome ku bitabo by'engero ebya Sulimaani mujja kutegeera okwawula kw'abagezi n'abatali baki bagezi. Ekyokubiri, information bwe tugikuŋŋaanya etunulwamu si buli gwe kyosomye nti ddala kyekisembayo. Ebbanga lyonna mbategeeza nti jjaka nasoma Nadduli ebigambo byange si bye bisembayo. Wabula n'okubajjukiza
ebbanga lyonna butasembayo kwakyo tekitegeeza nti ndeeta bifu mba mmaze okubiwa obudde n'okwekenneenya nga ansa yaabyo yeebyo naye nkola gwa bayibuli katonda byategeeza kristo nti tegeeza aba yerusalemu akkirize agaane nabwe kityo okusalawo okwo okw'okukkiriza kuba gy'oli si kwange naye ate saagala onsambaaze bw'oyagala okuyitawo ate oteeke ku ddaala eddala nga folese otusiize bitoomi ebitali biki bituufu mbategeeza lunye nti ebyobufuzi kukozesa magezi nakulembesa ku ebyo by'omanyi ebikakafu ebiwebwako obujulizi kale mu kyo omuntu yenna okuntegeeza nti ndi musezi ng'ekituufu nina ekitambo ekyo sijja kiwakanya njabaga nti n'obusezi butonde nga tutambula naye okunteekako ekwo gw'onsimulizeeko ebitoomi ku lw'ekyo kye weeyagala mu interest yo mbategeeza butegeeza kacyanga tutandika ku TMO kuno n'emikutu ebira gye tubadde tuyitako most special abasinze okuntegeera lwa TMO abala gye basinze okuba kubanga kanka kagwo bandeetera nonga nti oyo naye muyambeko n'oyo muyambeko sibanko omuntu yenna gwe nnoonya okujjako gw'onkulembeza nowa flashlight wamala mundeetera nondeetera abasigadde nonga nti abo bonna ffenna ensi omukisa gwa njawulo kale mu kino nkugamba ntya nti yonna gye mpise ku YouTube channels njagala yenna ntaddewo miliyoni namba ey'ensimbi agenda okuleeta akatambi akagamba nti jakana nado ne TMO yalumba wabula tubadde ansalinga ebyo bibadde biteereddwawo TMO tetulumbangako wabula bwe baakera enkya ne bannumba mu TMO oli n'agamba ng'oli awaddeyo ebigambo ntwanukula buli omu omusango gwabulema okusala mwadda mu kwemula kyekyaggisako comments kale mu kyonja kubagaliza emembe gya katonda emirungi n'okuyigako okuteesa mu ggwanga lino oli yagamba mu mwaka 1963 ow'ekitiibwa Amos Kaule Sempa ng'ategeeza Akbar Nechon bwe yavuma okulutu nti yazaalibwa ennaku zikyakola ki zikyabula ow'ekitiibwa era nga yali finance era nga omuwandiisi mu budde obwo n'amugamba Amos Kaule Sempa nti Akbar Nechon toteekeddwa kweraliikira kubanga wano mu bwakabaka bw'e Buganda ekigambo kizitowa n'okuwa amakulu okusinziira ku oyo akikoze eki akyogedde naye amakulu mu bigambo bye tuwa lwakuba tetunnaba na authority tekitegeeza nti byo bye tuwa tebirina authority naawe bw'oba ojja jangu n'ebigambo byo ng'obikakasizza nti authority nga bijja biteekeddwa okuteekebwa kale ye TMO ebbanga lyonna kwe tuli nenjagadde okabajjukiza nti mudde mwetegeze programu zonna ze tukoze temubaddeemu erumba naye gwe saagala ogambe ekikusiye bakikoonako osanyukira ku kyamulala ne mutuukiza olugero lugamba nti amaziga g'amalembe amaziga g'ente lyessanyu ly'amalembe kale mu kyo njagala kubategeeza butegeeza twejjemu enkola eyo nti ku lwange bankwatako ekyo kinnuma ate ono tulwadde we tuba tumukoonako ateekwa kukwatibwako oyo si yejjakana naddu sijja nkono kunoonya mikwano gya lutenteze gitali mu makulu abalemereddwa tambula butambuzi okwitinga eba kuba YouTube channel nga yange naalibadde nabasiibudde dda n'omukulembeze agenda okujja mu ggwanga ng'alinoonya omuteeko gwa buli muntu okumwagala oyo tagenda kuba mukulembeze apaana naye Bobi Wine tazitowanga ku ggwanga lino Museveni tazitowanga ggwanga lino olaba ne Ssaabasajja Kabaka kimutegeezebwa lunye nti obwakabaka obwo si bubwo Buganda esigalawo n'obwakabaka ne busigala nga butambula musika busika ayitamu buki buyisi what about abasigalidde katonda bankuumire okusinziira ku bigambo jakana byotaddewo yongera okukikkaatiriza nti emiramwa egireetibwa wano ku TMO gye gy'okuwanyisiganya ebirowoozo eby'amagezi ag'ekika ekya waggulu si kujja n'ogamba kubanga nabiwulirako nti mu kwalula abalongo yewabeera ebigambo by'obuwemu sijjukirako lwe twaleeta mukolo gw'abalongo wano mulyoke mujje muwemulire wano kaakati kyenva twakkaanyiza wamu nti osobola obutakkaanya na byogeddwa n'oweebwa omwagaanya okubyogerako wabula engeri gyetaba topiki y'abalongo sakkirizaako bawemula so kati ab'emitwe eminafu mugende mu mikolo egyo wano wabeerawo okuwanyisiganya ebirowoozo mu butakkaanya oba okukkaanya naye kuba era nti nno tolina gw'oliisa wabula ffenna tuzimba ggwanga tuliire wamu kuba lyeri tuliisa kakati ekyo twakikola nga tukigenderedde era n'okwagala okukuuma abalabi baffe ab'ekitiibwa abasajja abakulu ab'ensa n'abavubuka abalimu akanigguusa tusobole okutambula njagala okubeera nga era sinatandika kyaleero nkuleetera okusaba kuno emabegaawo obwakyabazinga
bwakyusa omukulembeze kati bwe buzzaako abaddeko ebbali abantu ne bajjukira ne bagamba waliwo omusajja omukulu yansanga nanga si mmwe mwasomesa ku kabaka avaako atya nga tagudde eddalo kaakati abantu ne kibasiiwa ne bagamba mujje muddemu mutusomese newaffe Buganda ekyo kikolebwa kitya such that sigamba nti tukyetegekera wabula singa kitugwako kireme kubeera mawulire gakanga eyabaga so kwali bubaka bwa kusiima titwabisomesa kale nga tebinnabaawo ng'abali eno mu Buganda beewuunya baliwe beefuulira bakiyita kwefuulira kabaka waabwe oba kyabazinga waabwe ne bamuggyako n'endooliito ez'ebyobufuzi ezeetabisa ate mu byobuwangwa n'ennono by'abasoga so nja kukuleetera obubaka obusaba nti engeri gy'omanyi Uganda eno n'ebyafaayo saako n'ebiriwo n'oteekawo n'ebisobola okukolebwa singa kibaawo osomese ku bwakabaka bwa Kyabazinga osomese ku bwa Kyabazinga lwaki kiri bwe kityo ng'oteeka ku minzaani n'Obuganda bwawukanira wa n'ebyabali lwaki kiri kyali bwe kityo olwaleero waliwo kirala kubanga n'erinnya ly'obwa Kyabazinga litandika ddi kubanga si kadde yafuna ddi ekitiibwa ky'okumuyita maino gangoyina lwaki bizze bikyuka ebitiibwa ebyo lwaki obusoga buziika butunudde mu Bunyoro wabuli mufu ng'oggyeko asiraamu senti atunda mu Kaaba mu kibula ky'Obusiraamu obuwangwa bwa Busoga tulina tutunula mu Bunyoro kubanga obuwangwa bwabwe Obwakabaka gye buva era lwaki twalibadde tugamba nti Obunyoro buzzukuza Obusoga ne buzzukuza Obuganda ne buzzukuza buli wamu naye abalangira bonna abo boolaba mu miteeko mwe batambulira baasirika eri Bunyoro mpulira kale mukyo Obwakabaka bwa Busoga butubuwe omutwe bwe tumalirize ebbugumu eririwo mu byobufuzi ate tukibasomese kubanga mu buwangwa 1012 ninamukamuka essaawa budde akatalina kabaka ke kukaga nti 1012 kubanga kava mu intermarriages nga tekalina kabaka naye nakategeera butegeezi nimanyi nti kojja kwogera olulimi luno lwe bayita olujjo kakati olujjo olwo lwe bayogerayo eyo terulinaako wawe lusibuka na wawe ludda kale mukyo bonoba okufuna obudde nga ggwe munna TMO omukulu bono kikulembera tukikole ensi eve mukyo kuba twali tugambye nti oba oli awo okusima kw'abangi kikwogera naffe kyetujjanga okwogera kale mukyo Katonda abankuumire ku ekyo okusinziira ku ekyo kwali kusaba kw'abalabi baffe bano nga basibuka mu Busoga nti bategeere ebikolebwa ebyo abatabimanyi babisome era bateeke ku minzaani n'obukuukutivu bw'ebyo ebikolebwa mu Buganda balabe obusobozi bwabyo n'ekiyinza okukolebwa kale olunaku olwaleero omulamu ogundeese byebyo ebyogerwa ne biyita ku mitimbagano kuno kwe tukolera nandiki ebyo ebiditamininga future y'akaseera kano ke tulimu omanye abantu kye batamanyi nti tulekateeka eggwanga eritaliimu mbeera eriwo kati ng'eryaffe twagala tukyuse libeere eggwanga eddungi ensonga situwa mwagaanya oyo atwewaŋŋamyako mu kututegeerera ebirijja mu maaso kubanga ayitawo buki buyisi n'olulala atwaza ebirowoozo ebirungi ne tugamba nti kino kibadde kirungi jakana emboozi olwayo gyendeese ekwatagana ku mboozi za General Muhoozi Kainerugaba emabegaawo General Muhoozi Kainerugaba twamwogerako naye kankuddizeeyo ddala olutambi emabega bwe twali tutandika okukola ku TMO twajja ne tukola vidiyo eraga eggwanga ly'Abanyarwanda lyajja litya okutambula ngera bwe basomesa Abaganda n'abaki kolono tweyambisa vidiyo okusomesa mukyo n'oyogera ekigambo nti Museveni Munnarwanda era abantu bavaayo bangi ne batukubira amasimu nze natuukako n'okulowooza oba okumuyita Omunnarwanda luba lutalo kumbe kyalibanga naye kennyini akimanyi kyagobererwa Museveni okukyusa erinnya lye n'ayongerako erya Tibuhabulwa simanyi oba eryo lyavaawa kale nno ne bigoberera bingi ennaku z'omwezi nga 16 January omwezi gwa January omwaka guno gwennyini nga okusinziira ku mutimbagano gwa Muhoozi Kainerugaba yateekako post egamba nti this is my uncle ng'ataddeko ebifaananyi bya
omukulu Kagame president w'e Rwanda n'ateekako ebigambo this is my uncle Afande Paul Kagame. Those who fight him are fighting my family. They should be careful. Awo nanja kuyitawo. Nyina gye njagala okutandikira. Emabega awo twalaba akatambi ka munnamawulire omukuukutivu kantandikire ku wange gwe mmanyi journalist ayitibwa Andrew Mwenda awandiikwa akatabo akayitibwa The Independent magazine ng'ayambadde ebyambalo by'amagye n'agenda e Congo n'alinnya helicopter era akatambi ako kankabateereko kati tusobole okuba nga ffenna tutambulira wamu. Oluvannyuma lw'akatambi ako Jakana mulimu ebintu bino wammanga. Andrew Mwenda si munnamagye yayambala ebyambalo by'amagye n'akoleramu bye yakola ng'era bwe birabise ku katambi. Oli munnamateeka, oli social worker, oli psychologist. Kansooke ntegeere seba akatambi kano wakalabako oba waliwo ebyali biyiseewo bye walaba mu katambi ndyoke nsinziraawo nkubuulizeemu ebibuuzo. Akatambi nakalaba. Ate era mu kukalaba kwako n'enkenneenya oluvannyuma lw'okukkenneenya ne ŋŋamba nti Bayibuli yagamba nti yateresebwa ebingi era alibuuzibwa bingi. Mazima. Nabwo kiti ababadde babuuza Jakana Naddu ne bikomenti ku nsonga bbiri ku kya Andrew Mwenda nga gwe tugendako. Ne babuuza yeefuula buli kimu nti akimanyi. Lwaki buli kimu kyemmanyi tojjaamu kifu? Mpulira. Buli kimu akimanyi. Waliwo ku musango guvunaanwa omuntu okutegeera olwaleero? Teguliiwo. Mpulira. Nabwo kiti ekibuuzo kiba mu mbeera ya kwesittaza mu ggwe abaakibuuza nti okyali mabega. Mazima. Number 2, mu mbeera mwe tuzizza tutambulira mutabani wa Haji Naddu tebamukwata. Bakwata Fred Lumbuye, bakwata abasigalidde bonna ye ali awo oyo agenti wa gavumenti. Okuba agenti wa gavumenti nga kisinziira ku nze Jakana Naddu oba weesibye bbiri nkikuddiramu nga kuno si kwewaana. Okeera enkyano nga nti ndi agenti w'oli nga nina kuba nti nze mukuba ensi emukyawe aba yeesibye bbiri ekituufu bwa agenti obwo mba nteekwa okuba nti ate ayali badde asasulwa essente empitirivu mba mpeebwa kitini ddala. Kuba omukuba kuvaawo nga sina ku interest yo bawali oba taliiwo. Mazima. Museveni ebbanga ne mu episode tubategeeza akyalina obudde obutereeza ebyonoonese. Mazima. Oba nfuna bulungi? Bulungi nnyo. Yenna mpaaluukirako sina kumwe gwe nagamba nti nava mu pati ye NRM. Eyo sigivangamu. Olwa principles ezinsibyewo. Likewise, the same principle you have and the rights you share okuba mu kibiina gy'oli ekitakunenyezebwa. Mazima. Kaakati okumpaaluukirako ng'omala gajja mu kutondawo kw'ebiboozi nga mubisinziddeyo ku miteteme ebyo mubikyuseemu muteekewo amagezi n'obwongo. Tulina kutambula tutya? Ebyo bye byobufuzi. Kaakati bwe mmala okwekenneenya akatambi ka Andrew Mwenda ntegeeramu ebintu bisatu. Ebyange biri genuine. Nga bulijjo bwe bagamba bino byange. Byange. Ntegeera yange nga Sulaiman Jakana Naddu. Yes. Ekisooka ku kyo nga tutunuulidde embeera ya bulijjo. Abaana ba NUP ekibiina kyabwe badde bazze mu byobufuzi okwetabiramu ne bambala obukoofiira obumyufu. Mu kutandikira ddala emabegako baabagamba nti abo beeyasa ekyambalo ky'amagye tebateekeddwa kukozesa bukoofiira obumyufu. Ate era mu abo be baakwata ne be baasiba ne be baggalira ne bakuulamu enjala okwokya amakugunyu okubatonyeza ebidomola okubakuba emba okuggyamu amannyo n'ebisigalidde abamu n'ebugalo bwakutukako bwafuuka bwa bikuggo. Kwefaanaanyiriza kyambalo ekyo nga gavumenti egamba nti bayinza okuyitiramu omukono okugamba nti bagenda kuyekera gavumenti. Mpulira. Ekyo kimu. Kaakati bwe bukeera enkya olwaleero bazze babatawaanya paka lwe beerwanako naga nti ekyambalo kino bwe tukitunuulira kifaanagana ekya UPC naye erina akakofiira kaki kareedi. Ate gavumenti ekyambalo kya poliisi ekyamagye ba security organs zonna mubaamu coat of arm mu kambala ako. Akaffe kalaga gundi ya kibiina kyaffe. Amakulu mu kyo bwe tuba tutaddeeko byambalo bya gavumenti akakofiira bukofiira kawakati ya identity ento yo w'amagye. Kubanga bwe nnakenkya nenteekako enkofiira yo w'amagye nga nyambadde ki civilian era ombuuza lwaki enkofiira eyo yambadde ya civilian
oyawula nti ebya wansi si kiki ate bwe najja nga nyambadde ebyekisivilian nga ntaddeko topi ng'ombuuza iyi lwaki ku kyambalo kya gavumenti otaddeko topi mazima oba nfuna bulungi nnyo. The difference between the two justifies the originality of understanding nti ensonga gye baaliko eyali ekubibwa abaana ba Nuupu bateeka okukwata emiggo gye gimu okuula mu kwenjala n'amannyo bikuula mu Andrew Mwenda mpulira kubanga is impersonating himself. Number 2 nkuzza ku koodi y'okuba munnamateeka etteeka mu UPDF Act dikuwa buterevu nga ejj'obuyinza mu katundu ka 208 mu constitution kubanga 211 yo police 28 ebeyogera mu magye akatundu ako bodde mu UPDF Act yafuna mu 25 bakugamba not even to be related okwambala ekyambalo ky'amagye tekirina kufaanaganako nga mucho kye bakukugira yani ku busiviliani yenna mpulira onfuna bulungi nnyo eri yali kala ya red nga n'akamyufu akakalimu kwogera kibiina na pate ya Nuupu ne mukuba ba civilian okwagala okubajjako nga mmwe abatalina nadde omutima ogamba nti betukulembera be baliwa nga balinga nga abakuba abagwira abatali bansi yawa balagira maanyi kwe bakulembera naye ono yayambadde ekyambalo nga kiri full flagged combat I see nayingira ne mu nnyonyi y'amagye n'abagamba nti today weetuli era okutunda ku UPDF Army kitugenda okukola kigenda kuba kyamaanyi n'okufugaza Congo okubalaga nti wekiri Army is very ready. It's gonna be massive. Very massive. Muganda wange Andrew Mwenda njaga kutegeeza bannayuganda bakitegeera ekigambo kino nti awo oli ku kye tuyita buganzi bwa authority naye nga ate tolina authority amaanyi talina olwaleero mwenna nga Jakana Nadduli n'abasigadde abajja okuvumirira ekyo olwopera muganzi mu kizikiza mazima kubanga Andrew Mwenda ebbanga lyonna oyo ye Museveni Andrew Mwenda oyo yani ono Muhanga yes Kamanda. Andrew Mwenda Muhoozi ene Lugaba abo bonna gye babadde bakessi bakulu ba gavumenti ababadde baketta bannaabwe ng'ate tebayambala byambalo naye nga mu magye tebaliimu wabula be bakessi b'olugambo mu mawulire bentegeeza abadde batudde mu kwagala otunuulira ebintu nga biteekeddwa okutambula politikale mpulira naye nkuwayo exceptions 2 ekyambalo ky'amagye discivilian lwakyambala civilian yenna akkirizibwa okwambala ekyambalo ky'amagye mu mateeka ateeka okuba commander in chief nga kyoba his excellency the president aba atudde mu ntebe commander in chief yekka ye president yes abantu gwe babalonze oyo ne bw'abazze nga si munnamagye ne bw'abazze munnamagye ekyambalo ekyo tekimuziyizibwako kubanga yaba atwala ekyo mpulira onfuna bulungi nnyo. Number 2 ye mission ebetekeddwako omukono ng'eyita ku his excellency the president himself nga subjectinze yenna agenda okukulembera olutalo olwo naye ng'ate akulembera bajaasi n'abagamba on behalf of the army mpa obuyinza okakasa nti oyayambala ekyambalo kye kimu ekyamagye okulagala okuwa directive kwabwe tugenda okukulembera ateeka okuba nga ajjidde mu biti nga 3 nga balisaaca bakugu azze nga musomi wa maapu owokubiri nga azze nga information oba mutaputa wa lulimi gye mulaga nga olulimi temulutegeera nga yagenda odukola ki olutaputa naye ng'ali ku kibinja ekyo okumwawula ku bibinja ebisigalidde command eva ku president naye ng'ate muweebwa nga yagenda okubakulembera mukyategeera ekyo mpulira kaakati Andrew Mwenda takubanga yadde kasasi bwe kati ne baba yayiga amagye ge yayiga gali private byakwetaasa self defense gye yabadde alagayo ekamanda yabadde agenda okulagira olutalo olwo simanyi ekyokubiri ku kyo ye his excellency the president himself to subject an order nti buli civilian yenna gyali ku gavumenti n'embeera bweri olutaluze lwa civil war buli omu ayambalire era akwate emmundu awo everyone alina etteeka eryambala ekyambalo ekyo mpulira awatali awo there is no any other exception abasinga okutegera gye bali atali Jakana Nadduli n'entegere yange ekomawo ku kyo kakati njagala kubuuza abatuuliriza nti tulinamu mu ggwanga muno abaana n'ebyana
ng'olwaleero omukwano bw'oba n'omuganzi ku His Excellency President ne bw'oba civilian oba olagira n'amagye oba nfuna bulungi nkuwulira ate ne kiba nga kikyuseemu bw'ebanga obadde jjeno nga towagira President Museveni ate ne kulu twakusinga ekitiibwa mpulira how comes oyo omulenzi okwambala ekyambalo ekyo mu capacity ki ekimwambaza okuggyako okuba omuganzi nga yeekulubeesa ku bali mu ggwanga kubanga Andrew Mwenda ne bw'omunoonya n'omuzuula entegeera ye y'emu n'omusaayi gwe gumu mu bantu abo bw'oddamu okutunuulira kwabo abasigalidde bannannyini buyinza mu kukola ebintu ebyo Andrew Mwenda is an exception where the position mwe yayimiridde waateekeddwa okubeera is an exception kyentegeeza kyeki tateekeddwa kubaayo tali mu layini y'ekyo okuggyako ng'otutte principles zize enkumenyedde ezimuteeka mu kwambala ekyambalo ekyo ne bw'oba munnamawulire nga gavumenti yakusudde ogende osigala mu kiro ekisoma nti place mazima ne TV gy'okola ki gy'okolera kale mu kyo njagadde kutegeeza ebigambo bino nti omwaka w'1913 Oweekitiibwa Kaggwa bwe yali agenda okugezaako okuwandiisa ab'amagye abeetegekera embeera egenda okujja kubanga mu bamarines baliwo mu budde obwo twali gwe bayita Magalabi Magalabi mu mwaka w'1913 ye yali kamenyo mu kasuke ennyago ez'amaanyi kyentegeeza gye bayita enemmundu emmenye kisasi kimu mpulira bwe babatwala ku sabbaawo okugeesa kwabo bagenda okujja Magalabi yaleeta mutabani we okumuteeka mu lutalo lwe lumu naye nga mutabani we n'okusoma takumanyi n'okuwandika takola ki takutegeera takumanyi bwe baleeta Magalabi ne mutabani we baali bamuyita n'erinnya kandireke kubanga famire ekyaliwo kanjogere ku Magalabi 1913 bw'ajja okugenda mu maaso ga ofiisi ya Kaggwa okumutegeeza nti abantu be tugenda okuleeta mu lutalo muno Buganda tukola ensobi abantu be tuleeta nga tuyise bajje beewandiise bajja bakoowu ng'ensi emaze kubakuba alemereddwa ensi yayingira amagye bwe mukuba ennyo gwe banoonya mu misango gye ayingira amagye n'abasigalidde abazzi wano olwa interest y'okweyimirizaawo naye nga so si mukwano gw'eryo ggwanga so si kitonde mu bbo okubeera bannamagye Magalabi ategeeza Oweekitiibwa Kaggwa n'amwanukula nti obadde oyagala tukole tutya ku issues ezikwatagana ku bantu okuyingira amagye nti Buganda yali badde eteekawo enkola etambula okunoonya kubanga ow'amagye ne bw'aba atambula ng'omusisinkaganye ebiseera ebisinga osobola okutegeera nti oyo ekikula kye w'amagye mu bikolwa abantu abalina interest gye bali nga tubaleseeyo ne tukulembeza famirizi zaffe okwagala okuyingiza abaana abo n'abakungu okwekulubeesa mu bifo bino ebyokuyingira mu magye Oweekitiibwa Kaggwa n'amugamba nti kantwale apiri eri Ssaabasajja Kabaka agezeko kugissaako omukono kubanga n'okubindabinda kw'olutalo kusembedde bwe kiba kyetaaga kuleeta bajjaawo be tuba tukozesa basobole okuyingira amagye twabadde tunyumyako ne mukwano gwange emboozi n'antegeeza ebigambo bino n'aŋŋamba nti individual mate gy'obadde osomesaako ebbanga lyonna gyekana nadduli ngitegeera bwe nti kankaka oli muvuzi wa mmotoka olunaku lukeera enkya n'osiraana ng'oseeredde ku kaseerezi konna naye nga emmotoka eyo ab'ekitundu b'olimu tobategeera era tobakola ki tobamanyi naye budde empaawo kaaga akaseera akayitawo mpaawo kaba katono batandika okujja abaali badde bakugenda okukuyambako ku mmotoka eyo gisindika ogikole ki naye mu bantu abo temugiramu mukulembeze yadde LC1 naye bwe bawera 3-5 liida yejjamu yekka automatically naga nti emotoka eno tambula bwoti gwe kwataano sindika bwoti ow'amagye Kaggwa yali ayogerako nti omuntu munnamagye is inborn mu ye tutandika okunoonya abantu abafanaganako ng'abo abategeera amagye ne ku ggwanga lyabwe than causing people nga stress n'ebyo bebagalibwako bebakoyesezza okuyingira amagye lwaki olwaleero tufuna ba Andrew Mwenda of a kind kubanga amagye gaabulwa value ontegeera bulungi nnyo nabwe kityo nti olwaleero tutunuulira amagye gaffe mu UPDF n'otunira ku episode ke twasomesaako amagye gavaawa mu ggwanga lino okutuuka ku UPDF tewabaddewo individual merit kyova ojja kusanga yalwana olutalo ng'akyali meja ate osisinkagane yakayingirayo olwaleero kadeeti emyaka gigenda okuyita 3 nga kano
mulamba brigadier nobabuuza wakati w'ebibiri waliwo okwenkanankana ne individual merit emyaka tegigenda kuvaalinga na kwenkanankana naye toyisagala ogambe nti bali abaakulembe bali tebategeera abasitudde eggwanga libutuusa gwe woolisanze oba ontegeera bulungi okuba n'emingo obutategeera ng'ate kyozzeemu gwe kyolimu yes be baakikola ne bakituusa wookisangidde mazima kale ku ekyo ekya Andrew Mwenda mbalaba nti ebbanga lonna kye mbategeeza nti eggwanga lyaffe bwe lyafa n'abatukulembedde nga baafa atuukiriza olugero olugamba nti mazima ddala eyali mukannyinimu ayali omuweereza okufuuka mukannyinimu bayibuli beesomako ebbanga lyonna mpulira nti abo abaalugabire bwe baliyingira mu bukulembeze bwabwe bulibeera bwakusibira mu bbwa oba bukulembeze bwamusibira mu bbwa kale kali bakaseera kakufaayo nnyo okwetakuluzaako olunaku olulinga olwo wakati w'ensonga ebbiri ez'okusaba n'okukozesa kw'amaanyi okusinziira oluvannyuma lwa Andrew Mwenda ekikolwa ekyo Muhoozi Kainerugaba oyo nno nga ye yali avunaanyizibwa obutereevu ku biki ebiri e Congo Andrew Mwenda gye yakolera ekikolwa kino bw'amala okuwulira ebyogeddwa abantu yagamba nti my brother Mwenda eno nno tweet manyi bwe tuzuulira nti Twitter ya muntu oyo ye Twitter ebeerako blue tick ekampuni ekakasa nti oyo ye muntu yennyini era yennyini yo so osanga etaliiko blue tick eyo neeba ya kigwanire oli aba agirese kubuzaabuza naye ye muntu ono eriko blue tick so kikakasibwa butereevu ne waba nti ye kennyini yennyini bino alwo ne lwalita ebifaananyi ebitasangibwa buli wamu nga wa munda yasobola okuba nabyo kiyongera okutukakasa ffe ng'abamawulire abataputa nti ebintu bino bya ddala Muhoozi Kainerugaba agambye nti my brother is part of the massive fan bases that UPDF has because of the great work we do. They want to wear our uniforms, hold our guns, and even pretend to fly our aircraft. It means nothing. Oyo Muhoozi bw'atyo bw'atweetinga. It means what? Nothing. They are just excited beings. A victorious army like ours is used to such adoration. Tweet eyo ya Muhoozi Kainerugaba gye yakola oluvannyuma era n'ateekawo bulungi ekifaananyi kya Andrew Mwenda okukakasa nti naye yakiraba kye yateekawo wansi ng'amaze okwogera ebigambo ebyo is used to such adorations eza Andrew Mwenda netasanyukira ba people power ne bajjamu njala kubakuba miggo adorations yali badde etteeka lyateeka mu UPDF Act ekugamba nti tolina buyinza buba narrated era ebyambalo ebyo baasizinga n'ababisuubula bakuba olukiiko lwatuuzibwa ne lutegeezebwa bano abasuubula ebintu okuva e China ne mu mawanga agatwetoolodde agaliwo nga gatunda ebintu ebyo ebyokwambala kubanga baali bataddeyo ensonga egamba nti byaffe abamu bikozesebwa mu videos abamu bazanyira mu firimu alaba bikonaga nti mu Africa wano eyo issue y'okuzanya firimu tejja kujja kubanga mwe tunakufuna mateeka gasobola kontrolinga muntu afuga yaani mpulira gamba obulagajjavu bw'omukulembeze bwe bwasukkirira ne buyita ne buteekeddwa okukoma bwe buleese ekyo naye nga genuine reasons ziteekeddwa okubeerawo tebaazituukako ne bagamba nti byonna ebifaananyizibwa n'amagye nga tebasooka kujjayo ka UPC tebakajjayo Red Topple eyambala akafaanana katya aka UPC kakati na bino bwe bikutawunyiza omuntu oli bwagamba adorations nti oli balina abantu bwe batyo njagala okutegeeza kamujjukizeeko bujjukiza ku bikolwa by'abamagye bye batukoze mu ggwanga lino nkukakase nti adoration ziri mu mmwe nga bwe mwemanyi mpulira zo nnyonnyolako babadde batubba amateka mu ggwanga Buganda n'okwetula eggwanga lyonna ng'amagye ge gajja ne gakuuma mpulira nze kamwa koogera ndi omu ku abo bateekamu nga bayita baani ba victims abaaliwo ku nsonga eyo Jenosale taata w'omuto ne kitaawo Museveni nga babba university yaffe yaliwo university baleeta Red Topple mpulira neekuuma ekyo ng'ekyapa kisoma Luweero University nga ne affiliation eraga ekyo weeri naye baateeka Red Topple yebeekuuma obwo bunyazi ogenda kubwogerako ki adoration eyo gisuubira mu bannaluweero nti weeri oba naffe ne famire tesobola kubaawo number 2
General Salem kwagala okunyaga ettaka lye Kapeka Sikomozo 6.9 eririko ebyobugagga kuba lirina ebbumba erikola amasowaani lirina ebbumba erikola giraasi lirina ebbumba erikola ebibumbe abamufuna bulungi nnyo kaakati bwe balyagala nnyo ng'atadde bikampuni byo sayidi eri yayita muzungu ate mu kusembayo n'aleeta n'amagye gakuume ku ttaka olwo ng'akozesa Michael dda n'omulala gwe bayita mayinja. Njagala kubuuza ku nsonga ezo Red Top eba yali badde yeetaagisaayo ku lwaki amataka mangi mu Buganda okwetula mu bitundu bya Buganda ge bazze banyaga nga amagye ge gakola ki ge gakuuma awala poliisi yeegendayo ekyo kyo mu ggwanga tekukkiza bannayuganda kwenyumiza mu magye gaabwe okukkiza gwolina mu interest gamba nti yayiseewo okulaga ekyo nti amagye bagegwanyiza abanupu mwali mujjamu bakyenjala bo tebaali bannayuganda nabo baali bannayuganda baali balina koozi yaki gamba nti yaggwanga nakunula nsi of course naye ate bwe bukeera enkya n'ontegeeza nti waliwo ebyana n'ebyana awo mba nkyakwewuunya nnyo Muhoozi kankutegeezeeyo ebigambo bino nti wali badde ozimba generation yo ey'okutunulira buti eggwanga biteekeddwa okufugibwa nga exception ye kugamba etya nti Muzeeyi Museveni ne bw'aba afudde nga kitange abantu basobola okuntegeera nga mbawadde structure eno ey'okufugiramu naye nkulaba oli ku piiki waggulu gy'oyimiridde bw'oti ne kitaawo bw'omulabira mu kapasite ye mwayimiridde ku piiki eyo weerowoozezza okuba nti gwayimiridde ku piiki naye ng'ate gwe okyali wansi ku piiki olaba oludda olwo lw'amagye teriyo kirala naye ye Museveni bw'ali ku piiki ye atunulira buli ludda alabayo bw'ati n'alaba ku sayidi eno naye akitunuulidde nga gwe mu ntegeera eyiyo ate okulembesezza magye n'amaanyi eggwanga lino teriyimirirawo ku magye gokka resolution esobola okuyita ey'abantu nga yaba civilians bokka ne baga nti amagye tugalinaako mugaso muteeke ekiteeso mu parliament Uganda teyeetaaga magye kubanga essente ezigenda mu magye zaali badde zikozeemu ebitukulaakulanya ffenna kabave tukulaakulanire waki wamu eryo etteeka weeriri ssebo tokyerabiranga kisoboka nti baveeyo mu byambalo badde eno gye tuli bwe tuba tunaalya muwogo oli yabuuza esezani amanyi ku kujjako ani yali akkiriza Museveni nti asobola okuwangula gavumenti y'Obote abaaliwo bamusambaaza ne beyayita bajje bamwegatteko bagenda kufuna bifo mu gavumenti yamaliriza yabakozesa olwaleero mazima nakino bwe kiri bukeera enkya amagye ge weewaaniramu ng'okugamba nti oyo w'amagye gwe olina kwekweka bwekwesi n'ekyambalo oziika kiziike Abobote baakola batya nakati simanyi gye bali ate abali ku Amini simanyi gwe ate kitaawo avuma Amini n'amujereegera ate ebikola bya Amini bye wayonka gwe tulaba nti enjawulo oba togiraze nabwe kityo okuyambako ow'ekitiibwa Muhoozi mu kapasite yo ng'abalala badde bavujja abo bayogeddeko ebyansanyusiza n'entunuulira nti ebyobufuzi mu ggwanga Uganda bwe mutaddeyo ku silver plate tutunuulira na butya bwe tugenda okuba nti twenkanankana ku peegi emu muntegeera ate mugenda kugwa eddalu misana ttuku kitaffe Tamale bwe yavaayo n'agamba nti lwaboogo yansasudde kati ate nkolera Muhoozi nti waliwo n'ekivubuka ekya kyasinzira Obwongereza naye abantu be diaspora obwongo bwammwe nabo bukyantabudde mwava kuno nga musindika biŋaaŋaali na kwoza amamotoka bwe mwagaggalamu ne mugenda bweru nga n'obwongo mwagenda temumaze kubwozaamu zimanyi kuba omuntu okukeera enkya n'agamba nti oyo ye ttiimu ya Muhoozi gye bategese egenda okujja ekole mu gavumenti nga be Baganda be tulinamu abakuukuutivu bonna abannumbe kiba kitegeeza nti ekintu eki kimu nti Museveni ye yabateekawo abannuupu nze kwe nayanukulidde okuba ku Bobi Wine nannyini kibiina ekyo ne bannannyini bantu abo mbadde mukulisazinga Museveni mbadde mugamba n'abantu be kituufu kati ffe tugambe ku bantu ba Bobi Wine ye tumuleke baani ndaba nti entegeera y'abantu mu byobufuzi mukyali mabega era nkyalina omulimu munene ku TMO1 ogw'okussawo episodes ensajja bezitegerekeka mu kwawula kw'ebyobufuzi kale mu kyo njagala okubategeeza ebigambo bino nga sinnaba kuwa Muhoozi magezi nti mu mwaka 1964 ow'ekitiibwa Michael Kintu ye yali katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda aliwo naye ettiimu y'abantu 11 bwe yasitula Obote omutwala ewa Ssaabasajja Kabaka ne Gavana Cohen yali kwali
naye ekyennyuma kya Ssaabasajja Kabaka yeekengera Obote n'abuuza nti omuntu gwe mulese mukunudde wa Oweekitiibwa Michael Kintu immediate n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka nga basigadde tebannaba nakwanukula n'amugaa nti Ssaabasajja Kabaka omuntu gw'oleese simulamuka abuntu wabula ndaba empisi ekulembeseddwa okuuma oba okuwooza akatale k'ennyama. Mpulira. Kabaka n'aga nti yii ekigambo nga kyanguye nnyo okuwa ekitiibwa Michael Kintu okufuluma bwe kityo. Mpulira. Naye Michael Kintu mu butegeevu bwe obw'ebyobufuzi bwe yali abulengedde yali amaze okulaba nti Obote muziina bwe baleese okujja mu ddiiro okukakasa nti gwe gukulembera abayivu n'abategeevu ne mu mpisa yaffe y'Obwakabaka bw'e Buganda okukulembesa Obote gye yali awanattuka kyali kizibu nga tetumwetegerezza. Mazima. Abaganda abaaliwo bwe baafuluma baasooka kujeregereza Michael Kintu. Mu Discretion of My Kingdom Oweekitiibwa Ssebuufu Bwango Ssekabaka Daudi Muteesa owookubiri wa Lugembe n'aga nti singa nawuliza amagezi ga musajjamu wange ge yantegeeza Michael Kintu tetwali kudde mu nsonga eriwa. Nabwekityo Michael Kintu mu kuteeka ku kwendagaano kw'okukkiza mu kwefuga n'okukkiza kw'Obote okujja yagaana okukozesa ekkalaamu ze baba kubanga buli omu baamuwa ekkalaamu nga yiye n'agamba nti nze nja kukozesa ekkalaamu ya Gavana Cohen gy'asayiningisizzaako kiwe ebyafaayo okutegeera nti ekkalaamu eyange teyafulumya kigambo kyonna. Eyiye gye baamukwasa teyagisayiningisa yasaba ya Gavana Cohen yali amaze otuteekesaako omukono. Lwaki? Yali amaze otunuulira ekyo. Kyenjagadde mu kifaayo kino kye kiriwa nti abaatumye Michael Kintu baamugeraganya na Ssaabasajja Kabaka ku kyeyogedde wakati we. Naga nti Michael Kintu Kabaka yamuyisizaamu amaaso. Na kino bwe kifaanagana okukeera enkyokuwabula ku muntu mu nsobi ze n'okulembezesa mukwano muggwe n'oleka ate ensobi n'etambula nga weeri. Mazima. Ekyo kiteekeddwa okukola mu Bwakabaka bw'e Buganda ne ku central government okuggyayo ebintu bino okusobola nga bitambula. Abaana baffe bakuziddwa nga mirangaatira. Baganda baffe okuva mu myaka 1825 egy'olwaleero abo tebakuziddwa. Kaakati bw'otunuulira ate owaffe gwe twali badde tugamba nti mu revolution ebikolwa bya taata bye byali bireese Kayine Lugaba okujja okuvuganya. Naye ensobi eziriwo nga tozoogeddeeko naawe n'ojjanga bye birowoozo ebikuvaamu nkutegeeza butegeeza mu abo bagwanidde. Bayibuli kyega nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'Obwakabaka obukugiddwako. Muhoozi Kayine Lugaba tolina busobozi kwetikka ggwanga lino. Tagwanidde. Tagwanidde. Ekipimo ky'omupimiddemu bikolwa n'ebya kitaawe bikolwa byazze bitambula. Olina nti Bayibuli okuga nti ng'omwana nga ne kitaawe. Mazima. Nkwawula ntya Muhoozi? Olwaleero Buganda ekabidde emyaka 35 ku myaka 4 gye tugendamu. Ebizibu kitaawe byatuyisizza mu political wrangles ne terms nga Buganda specifically nga tonna tuna states 13 balowooza nti bakuba Buganda okugisaanyaawo kiba automatic kwagala okufuga eggwanga lino nga teri agenda kukutawaanya. Mazima. Ani ekibalimbeera n'akibategeeza? Museveni muzeeyi akugambye ebbanga lyonna nti notebook bw'osoma bw'wasanga mu masa abazungu bwe baaleka teri kyogenda gezaako okukola Buganda muzungu kyatagezezzaako oli mugaddibe nga lyewo gw'oliko. Muhoozi nga tonnabafulumya statement zitazimba sooka otunuulire ebyafaayo gye tuvudde okuva mu mwaka g'1962 otunuulire embeera ya kitaawe gyatufuze emyaka 40 ana ojja kujjamu ekituufu ky'okutunuulira ggwanga ogenda ddirera otya ng'ozze ate mu layini entuufu so si kujja gyekereza paalamenti ekutuleetere. Apaana nkule mu linnya lya Katonda nkiddamu wano olunye Muhoozi tosobola kufuga ggwanga nera togenda kufuga. Ekipimo ky'opimye eri nkugambye Muhoozi mubagenda okufuga eggwanga lino taliimu tagezaako okuloota emisana. Mpulira. Obutegeevu bwo tebukupima na kukuleeta yadde okukusembeza. Waapi? Bwe tunaatwala ebyo bya kisiru gw'onsomeddeko ku katwiti kokka waliwo akatambula ku Facebook ke yatulaze nti bonna bonna abakyala be teri asingawo ebyo bireeta nga ivaawo naawe. Ako nabadde nkabuuse. Musasage y'ensi bwe tufaanagana oleeseemu ebyo. Nakabuuse ne ŋŋamba kiyinza okuba nga tweet eyo amagezi gentukako okumuwa adde atunuulire mu ndagaano bwe zizze zitambula mu byobufuzi okugeraganya ku bufuzi bwa kitaawe bwe buzze butambula kijja kumwanguyiza otutegeera eggwanga lye twetaaga lifaanana litya nga tewali magye.
mpulira nga sikosezza buyinza n'amaanyi g'amagye Muhoozi nkikuddiramu byonna okyabyogera ku Twitter olunaku kitawulo n'akeera enkyanga atondosebye nga tebamusse naye nga afudde bibye bya bukadde ne bukeera enkyembeera yonna eneebaawo nejja oli subject eri eggwanga kwoyo kamanda agenda okuddawo kubanga oli w'amagye olunaku terukweyibaazisanga nti oyinza okulowooleza mu Decoys ya kitaawo gye yakola ab'e Rwanda nga bwe watulabudde nti oyo kojjaawo oba nfuna bulungi mazima oba kitaawo omuto kaakati kyenkutegeeza kye kino nti 93-94 Uganda yayamba Rwanda okweyimirizaawo naye ate yateekayo president teyawa mwaganya bwa kitundu kiri kulonda yasindika ono genda kyewabuuza kemabega nti ye yapimira kuki nti oli yagala tutegeeza weeno Decoys yeemu gye mutegese nga mwajja kwewambira muli amagye tugajjewo tuba tulaze parliament yeneeronda ate oluvannyuma tuleete nti amagye geewambye nkikulayira mu kafuuwe bwe temutegana kuleeta tweet ye egamba this is my uncle Afande Paul Kagame those who fight him are fighting my family they should all be careful yakana totiddemu ku bigambo bino Muhoozi gwomu ku bagamba you should be careful abaafa mu nsiko naffe twogere kyekimu nti Muhoozi togezaako kujejjemba na bigambo by'oyogera kubanga nkutegeeza lunya abaafa mu nsiko we were our families ogenda twanukula kisebo kanka kamwanukulyeko gwolese emboozi amazima bw'oleese nti abaafa mu nsiko they were our families bino bya anko nange mba sikyabitunuulidde waliwo n'obulamu obwagenda magezi agalaga eggwanga atulage bwagenda okulifuga kyembadde ŋŋamba aba people power nti people power olwo lufumo bwe luba luyiira muli kukyonga Aji yabadde ansomesa ozze n'oyogera ku kikuluyiira Aji yansomesezza how to survive oluyiira singa luba lwokya ne lukukwatirayo yaŋŋambye nti bw'obeera eri mu luyiira n'olulengera nga lujja nga tolinawo oddukira amagezi gali naawe kuma wano wooli luddeyo eri ojja kufunawo oddukira amagezi ago ngafunye ku myaka gino bade sigafunangako oyagala kuŋŋamba nti oli bwalukoleza nga lujja eri tulina kapasite lukoleeza ne ludda eri kyekyo ekibadde kyekwese mu wisdom ya Haji n'ebikolwa byayo bwe butakozesa advantage mu byabufuzi eriwo naye ng'ekireese obukizibu ekyo mwana mulenzi oli kuba nti tali ku revolution gwe bakulembezesezza Bobi Wine singa twalina nabadde njagala kutegeeza bannanuupu ebigambo bisatu mbadde mbategeeza nti ndi munnamateeka ebbanga litukubidde Buganda nga tuwabula ku nsobi bwe ziteekeddwa okubeerayo nkowodde bannamengo baggulewo emisango kwe bibalumye nga bibaddemu okkonjera defamatory ninze n'enkoowa n'ensaba olukusa luve mu balangira n'abambejja oba abataka ab'obusolya tuggulewo emisango kuba tudde mu Mmengo ninze nakyo n'enkikoowa mbuuza osuubira baki abayinza okutereeza obwakabaka bakopi resolution esigaddewo nakino bwe kiri n'abasigalidde bonna nti nabadde njagala Bobi Wine ng'okuddaku okunuma obumpoowooko mbu ate simanze ntwitinze wano ate nze nsinzidde ku mukutu gwa Facebook guli ate nze nsinzidde ku YouTube channel eno n'abasigalidde abaddeko e Bulaaya bagezizzaako okugumuka gye bali mbategeeza ebigambo bino nti Somanyi Jakana Naddu tawogganirwa buwogganirwa mpulira njagala magezi ge mba mukulembezesa n'okwepimapimamu n'okusengejja ebyobufuzi mujja kubitegeera mu ange entuufu okuva ne mbategeeza nti otali ku revolution njagala ye gwe mba mutegeeza bw'abanga egradiata nti manyi simolo god simanya dangalasi byonna bimutera omumuteekako dangalasi mukukake nga mmwe abalina revolution n'omukono gwayo ajje ku interview nga tuli kaaba buli bufu bwenja okuteekawo bwe njagala yanukule buli bujulizi bwenteekawo bwakola ki bwayanukula naye ebyokuwoggana eyo mbusima twateeba
ate mani avuddeyo yabadde akyasinze ku revolution okuba n'amaanyi yabadde akyakoze omulimu munene okuleeta bamemba ba parliament 61 ne 61 tennaba kuba productive onyumya kuba na kwetikka kwekyo mpulira mumuteekewo bwe mba mugamba nga kinaagaana Lubongo yalooya teyava Harvard Ssennyonyi yakagamala mpulira waliwo n'omulala owaabo bali basatu bwe bayina mu bigambo byonnayogera temujjanga mu musango guntwala mu kooti simanyi mufeewo namu ogwa bw'obanga waba waayira kubaamu magezi bakozese amateeka bwe gafaanagana naye ate ddayo kemabegako ku episode gye twakola His Excellency the President himself yabagamba nti all political parties are mine okusinziira saawulirako ku pate yonna yavaayo kujegera nti His Excellency the President wayogedde olimba kubanga nabagamba indali munyera Katonda President Museveni waba yakifulumya nga bwatyo bwakyogedde abalinako la village ani yali akiwakanyiza tewali yali amuwakanyiza wali yali akyawogana tuyimba revolution egenda mu maaso era amanyi taddemu mangi ebiganda tebyeyagaliza okyali mu boofu kabaka bamubuuza kibuuzo kimu bukyayi bwa gavana si ye yekka ddayo abuuze ku Dawudi kyo kye bamukola abaganda teyeemenya yekka nga tetunana kutuuka ku lukiiko lw'abataka bagamba nti Dawudi Chwavo naga nti bagambye batya nti Dawudi Chwavo basinzidde ku ki nti mazima ddala weetegeera wekka wekka kibategeeza amakulu toganyuddwa mu Bwakabaka eri abakopi naga nti yi kiyinza okubeera ne bagamba nti Dawudi Chwavo ebitabo temubisoma byaffe bye mutamanyi boogera ku abo mu Bwakabaka na kubazza wansi ku lw'ebikolwa kubanga personality y'obuntu newankubadde oli kabaka omusayi gw'ekikopi bagukussaamu ne gukulamisa kituufu teriyo gwagamba nti banoonye omulangira yajja ovamu omusayi gwe bayinza okwongera ku Ssaabasajja Kabaka apaana kale kitutegeeza kyeki it is a humanity abalangira bawasamuffe bakopi ffe tuzimba kiri mpulira kale obukeera enkyanga oli ayogera ebyo ate bwe tusinzira ku kino oyo bamukola mukyali baboofu naye Bobi Wine revolution eyo nkutegeeza lunyenga bwe bategeeza abasigalidde nti ebyobufuzi byennoonya ntunulya ggwanga na muntu alituddemu nze sikyategana nammwe waliwo yawandiise ku revolution naga nti Jakana Nadduli ebigambo byo biri genuine lwaki teweetongolera n'obitegeeza bannayuganda naawe n'osituka mu nsituka y'emu nkutegeeza lunye nti enkola eyange ebadde tetunuulidde nti buli muntu agenda kuba mukulembeze mazima wabula bwe tuba ne bannaffe nga tuteekeddwa okulongoosa tukkirize amagezi tusobole okutunuulira eggwanga eritambulira awaki awamu naye tulivaayo bameka buli kaseera nti ayogedde nayajja okumanya ensonga tekikufuula mukulembeze mazima President Museveni yali badde asinga amagezi mpulira naye bobeerako abamuwa amagezi ntambule bwe tuti kubanga omuntu si byonna ffenna tubaako buli omu waasingira munne kale amagezi ge tuba tugula n'obuterowoozesa mu kulowooza nti ate kino oba kiri naye bo butugenda kuba nti Buganda buli avaayo nga temukkiriza magezi awo yakuba revolution yeeyagaliza teri aŋŋaana kwesimbawo bwe kiba kibalemye nga muli awo mutunula butunuzi mpwangali tekigaana muntu yenna olaba gwe wavaayo mazima ate abalala ani yagamba nti gwe yasembayo kale mukyo tukozesa amagezi n'okuddayo ku nsonga ya Muhoozi mutegeeza nti addemu atunuulire eggwanga gye tubadde tuli okuva mu mwaka 1962 nga bwe nategeeza His Excellency ku episode yayita nti Isaaya y'omukulembeze yenna ajja okwefunira kuba president ng'oli yaga nti mukebireko mu Isaaya mutemuli wake mulondamu yadde kemujjamu ne Museveni oba president yenna alina okujja alina tutunira mu Isaaya kuva 1962 up to where we are lwaki tutomeregana lwaki abantu ba wansi baba bakuba nnyo gavumenti zonna ezibazizze eyo ye question answer tugifune naddala abaganda ne bannaffe bali ab'esitatusi 13 bali ku kanaayo kyanibwa kuba bali wala we tuli mazima toyinza kubuuza munyolo nti weeyagala ku gavumenti onaga nti mazima ddala nze nateeba mba gendako mu north babuuzi omanyi Jakana bwe mbadde nkuwuliriza nga nze student ali mu maaso ga kirasi ku desiki esookera ddala nzize ne neewuunya bwe maze nakugula ng'aze lwaboogo olwaleero nkugoba kuba nkyemba naggulira okuwugula bali ate si kyoba okola
kubanga engeri gy'obunkubamu ate bayanjawulo nga zekikumpeesa n'ekikumi yadde ongoba bugobya ate ati omulimu gw'okuwugula abanuupu oba togukoze bulungi oba mugule kale nze mbagamba nga ndi wano nze g'omuweereza nti sisanga kojja kana ng'alina essente mu nsawo eziri mu bbando ze nali nteebereza nti alina gye yazijje siri mu kugamba bantu nti nkuwolereza gwe omanye engeri gy'owambagatanyamu abantu bo naye mbabuulira bwa Sseruganda nti nga situnakola vidiyo zino tulina emboozi ey'obuntu gye tusooka ne tunyumya kati abadde alinamu okwemulugunya nti omanye Abannayuganda bansisa buli awabula abamugule buli alina kyabagamba kyatakkanya nakyo aba alina gy'alaga era ne gavumenti ndowooza abaasooka be baakyonoona nti abantu baagala nnyo emirimu baagala nnyo okukozesebwa beefuulira mu kiti nga mbazzi kale n'abo aboogera bennyini ate be bo oluusi mbamanyi ababa babaayo nga boogera nga bo mu kwefuula beefuulira ddala Muhoozi Kayine Rugaba yavuddeyo ennaku z'omwezi 16 n'agamba nti I can say this confidently UPDF can defeat anyone in Africa because our commander-in-chief is the greatest military leader in history of Africa. We will destroy ADF. Tweet ye yakolebwa 16 January ku ssaawa 1:54 yava ku mukutu gwe Muhoozi agamba nti ye mumativu nnyo nti wano mu Africa tewaliyo ggye lyonna liyinza kweŋŋanga UPDF. Byali bana ebigambo eby'olusuusuuto naye twiti yeeno eba erina okuba nga yatuuse ku b'amagye abaki abalala aboogerwako. Jakana njagala okubuuza omuntu yenna nga komanda w'amagye mu kapasite ya Muhoozi kyalibadde ky'amagezi nnyo okutwitinga mu ngeri eri eprovokinga amagye amalala oba kuno kusuusuuta magye ge gafune moral gasobole okulwana entalo. Njagala okutegeeza mukulu waffe oyo first son nti agezeeko okutunuulira ekintu kino n'obwegendereza nti amagye ayinza okugalabira mu kapasite egamba nti weegali ne yeerabira ebigambo ebituukirivu ebyayogerwa abakulembeze abasigalidde naye nga mu butuukirivu bwabyo tebakyaliwo ate era nga waliyo n'abaayogera ebigambo mu bukyamu n'amampaati ge gamu ng'era nabo tebakyakola ki nga nabo baavaawo. Kyentegeeza mu kyo kye kintu ekirungi n'ekibi byombi bisikirwa teri wa lubeerera mazima. Naye okufulumya kwa statement ekyateekeddwa okusooka okutegeeza eggwanga nti amagye ago akakasizza ye bw'agaceekinga ng'oggyeeko agagwa mu ggwanga mwava sitegeeza ggwanga Uganda ntegeeza tribe ye nti bannalwanda banne alina kaameka ago gakakasa nti ddala amagye agaffe gasobola kuba nti wholeheartedly gasobola okumwegattako n'entegeera ye. Mpulira ekyo kimu. Saagala atunuulire kyambalo buli kyaggwini tekitegeeza nti ekyo kibira. Apasikalamu baali badde bamutadde mu forest. Naku zino tulina ne kapeti za guliiri. Weebale nnyo. Tosolaga nti ogwo nagwo muddo. Mazima. Ye bw'alaba amagye nga bagali kulutinze mu bungi bwago mpozi ng'alinayo akasaaka ke yateekawo akalina amagye agasukka population y'eggwanga lino. Mpulira. Naye bw'abanga ekyo takiri asooka ategeerekese nti ekikuuma amagye gwe mukwano gw'oba ozimbyewo oba kye tuyita working camarade in between gwe omukulembeze ne bali b'okulembera. Naye ng'okyavaamu statement ezo bwe zityo abalina obunyiivu abaana b'abalwanyi bayitirivu of which bakitaabwe baafa n'abo abaasigalawo nga batunula nga mubayisizzaamu amaaso. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku kyo bangi abalina omutima gw'eggwanga lyabwe ekitali mmwe kye mulaze nga mulwana entalo nga za byanfuna. Abo tojja kusuubira nti mutabani we kikeera enkyanga nze nayingidde amagye ninga ng'abayingiddeyo okunoonya Muhoozi nti we mukwatira ayina kumira musu. Bangi abazze mu tageti ezimu nga bayingidde mu magye kusembeera ku mmwe
naye ng'ekibaleeta okubasemberera baagala kubajjawo olw'ekikolwa kyammwe kye muli n'empisa zammwe embi. Gwe bw'ovaamu statement nga tonnapima n'ogamba amagye agaffe mangi mu Africa tewali waasobola tulumbagana. Tonnaba kukozesa amagezi g'okutunuulira ate entalo kitaawo atuzimbidde mmeka ezigenda okudda ng'avuddewo. Nga yagenda e Congo, wuuyo Somalia, wuuyo South Sudan, wuuyo agenze Rwanda, ate agenze wa mpozi nga Rwanda bwe tugijjamu wagamba nti oli kojjaawo kitaawo omuto. Amagye ago temunnabala repercussions zigenda kudda kusesetwa mukwano gwe mwasanga mu baamawanga ge tulimu. Onyumya kuba nti bagenda kuba nti era tewali gye lisobola tulumba mu Africa. Obyo ebyerabidde ani yakutegeeza nti gwe president yaddako? Ekyokubiri ku kyo njagala okukubuuza Muhoozi, ekintu kino kirimu ensa. Njagala okukubuuza ekibuuzo kiri personal genuine kidda gy'oli okitegeeze bannayuganda. Ddi ndagaano ki mu constitution eragaba his excellence the president nti yalonda omusika w'eggwanga? Ekyo tekiriiyo. Obusika bw'eggwanga kubeera ku president, vice president, speaker, prime minister. Bwetyo bwe tujja tukola ki? Kyogerwa lwatu. Naye ate amampati n'amaanyi g'otadde mu bigambo byongo bifulumya kiri automatically ng'omaze okutegeeza nti yo kitaawo his excellent president yakulonda dda nga gwe musika oli wa musaayi gwe toli musika wa ggwanga lino. Ensi teronda bwetyo. Bw'aba akyakkiriza okuyita mu kalungu era ke kaamuleeta naawe olina kuddayo eri mu kalungu ke kaba kakuleeta. Wabula enteekateeka ezirimu ezo n'ebyo ebiga bitufulumya nga bikyatambula bwe bityo eggwanga tukyalina okuyiwa omusaayi mungi oguteekeddwa okuziyizibwa. Kubanga mu bategeevu abafaanaganako mu ntegeera y'abayivu abaganda abali wano abaguntiivu n'abamawanga mu kiserese 13 ezisigaliddeyo nga gye bali teri ayinza kukkiriza ntegeera efaanaganako bwetyo kutuula mu ntebe muli. Kaakati mu kyo bw'ofulumya statement nze njagala oddemu wetunuulire kitaawo emikago gyazza kutulawo n'ateekawo okulumbagana kw'abamawanga. Kenya yeevuma ye, Tanzania yeeyo, South Sudan yeeyo, Somalia yeeyo. Gw'onyumya kujja nti amagye g'amaanyi abantu bo wali obapimyemu b'otwala mu ggwanga lino bw'otebe bafaanagana na olukuusi lwe batuddeko kulwa kitaawo oyo. Bw'oba tonnaba kulowooza ku ebyo ogira osigayo mu birabo byo by'onyweramu walagi eyo. Eyo gy'ojja. Naye mu bantu ebigambo by'ofulumya birala tebijjaayo. Byakutumanyira bumanyizi kunyonyonsa kulaga nti we muli kye mukola mu kikole. Kye tukola tukikole ky'oyagala okugezaako nga nnakubategeeza ebigambo bino nti Muhoozi si kyangu okupimira empagi mu kibira. Kituufu. Amaanyi g'olina wali okakasizza nti bw'ogasitulamu lutalo ki lw'osobola okweŋŋanga? Lwaki tebatupangisaako kujja eryo ne United Nations kubanga omukago Uganda mweguli ogendeko e Syria? Mazima. Ye balibwawa. Kankaka yanukula. Syria eri ludda wayi. Teri mu Afrika. Kyenkugamba asituke agenda adifeatinge kwekyo kubanga mukago mwe tuli mu United Nations. Awo tujja okakasiza nti basindika Muhoozi ne mu nsi ziri yadde awangudde. Okyapa mu byakyana kito nnyo. Eggye lina lisobola okukuba. Gwani yagamba nti amagye ago bw'ogatunira nga gambadde gonna gago. Ani akikutegeeza ekyo? Eyo entegeera bwe bayejja nga yegenda okukulembera eggwanga bw'etyo. Ndaba ku lubaawo wakalabako lumu naye ate oyagala kuwabula ba professors. Njagala okumaliriza ensonga eno n'ekigambo kino Jakana Sulaiman Nadduli ekikwatagana ku muwandiisi w'ekitabo Greedy Barbarian. Greedy Barbarian kye kitabo ky'ensuubira kyavaako obuzibu obwasibya Kakwenza Lukira Bashaija era ng'okusinziira eno bagiyita charge sheet Lukira Bashaija ono ali ndowooza kitalya. Naye wansi okusinziira gwe munnamateeka nja kubiyitiramu statement of offence, city offensive communication and computer misuse act eya 2011 mwe bamusibira. Kakwenza Lukira Bashaija between 26 na 28 December wa 2021 ng'ali mu district y'e Kampala yakolanga willfully and repeatedly used this Twitter handle Kakwenza Lukira Bashaija at Kakwenza Lukira to disturb the peace
of Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba with no purpose of legitimate communication. Okusinziira ku kimuvunaanwa wansi w'etteeka lya computer misuse Ssaako n'etteeka lya Office of Communication yeeyambisa Twitter ye okukyankalanya eddembe to disturb the peace of Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Ebyo bye bimu ku byamusibya. Fayiro eno ya sanctioned 3rd January 2022. Mu bye tubadde twogerako ne Muhoozi Kainerugaba yennyini yeeyambisa Twitter handle to cherish maybe the army or to disturb the peace of some of you nga gwe atabitwala nga nsonga bino kansembeyo n'ekyalukira bashayija. Computer Misuse Act eno lwaki esinga nnyo kunyiiza Muhoozi na Museveni? Disturbing the peace kubanga nkakiwulira emirundi mingi nga Museveni anyiizibwa naye yavaayo n'agamba nze sinyiiga situmanyi beeyamba kusiba bantu abo. Are we going to run a country where someone is allowed to get annoyed where others are not going to get annoyed? Simanyi gwe nga mu mateeka kino kitaputa otya annoying someone. Muhoozi kyenna kutugambirako nti bw'anaakwata eggwanga teri ajja kusigala mulamu. Anyiiziddwa tanalikwata. Nkugambye teri ajja kusigala nga muki nga mulamu. Gwe bw'oba oleeta ekijambiya eky'obwogi obubiri ekitaliiko mugongo gwawandiikibwako bigambo bitukuvu nti kirema kula obutuukivu n'obutali butuukirivu, kino kya bwogi bubiri ekitalinamu kupima mu magezi nakusala kwa misango. Mpulira. Kubanga bw'omutunuulira Muhoozi ebigambo ebibadde biva mu central government ehedingiddwa kitaawe byonna bibadde provocative eri bannansi be bakulembera. Naye kennyini oluusi byavaamu. Ye kennyini byateekawo biprovokinga n'okujja egy'okulaga nti weetute tulina gye tulaga. M.i.S.O biweezi muzira baffe tulina kye twalabi weetuli. Mwagala temwagala tujja kubeerawo. Byebigambo byemuteeka ku Twitter, byebigambo byemuteeka mu bantu mu ggwanga Uganda awataliwo wadde ekigambo apology mummwe. Mpulira. Kaakati bw'okeera enkya n'okwatalukira bashayija ku nsonga y'emu nga naye wakajja oveemu ebigambo by'ekisirusiru walibadde lukira bashayija otidde wa bwereero mukwatako. Mpulira. Bobi Wine emegakawo episode ke twakola yavaamu ekigambo ekikuweebuula nga tonnamukwata. Nange mbuuze banna people power lwaki Bobi Wine tebamukwata. Kubanga babuuza Jakanana gwe nga tebakukwata ne mbabuuza Bobi Wine okujja okwogera ku gye tuli mu press yonna gye tuli asinziira mu kkomera nga bw'avaayo okumala okwogera nga bamuzaayo. Gwe bw'owabula. Yes. Nti lwaki ekisajja ekyo tebakikwata? Bobi Wine wayogera gavumenti oyo tebalina kumukwata. Muhoozi bw'ayogera oyo takwatibwa. Lukira bashayija oyo asibwe. Mmwe temulaba kye muteekeddwa kutunula ku ekyo naye ekigenda okumalawo bino kyekiriwa. Mazima. Kwe kuddayo ku nsonga ezizimba eggwanga n'ensi eteekeddwa kutambula etyanga ekyo kyaziba ffe saidias biri gwe kusettinga prerequisite ng'omutuuze mu ggwanga Uganda n'oyo ajja omukulembeze okujja ne manifesto oba kye tuyita declaration oba giyise kye tuyita constitution kyonna kyajja nakyo ekyogera eggwanga ye bw'ayagala okulifuga mu states oba pillars ennya oba ettaano. Tubikakasa tutya nga n'abajja bajja ne 10 points ne babivaako. 10 points program kujja kwazo olwairo kwe tusinzidde ekisibe ejjakana nnadde mu butegeevu bwe nti obuwairo weebuli abali mu opposition bwe beeraliikiridde bwe batudimbiddeko nga babuleseewo ne badumira ku birala. Ebuwandiike bwo bulina ekikulu kye tulina okugoberera. Lwaki babulekawo ne badumira ku birala? Ennyingo namba 7 nagibuuza ab'Ebuganda n'abali mu parliament ebuyinza tubuwa bibiina okuva mu 2.5 lwaki bakozesa nnyingo ezo okuwandikira sipiika? Mazima. Na kino kyegga nti magezi ge gakyabeebuzisizza bali kuba nti balinga nga abagaa tulina ekyaffe kye twagala tetwagala kuwulira ku ekyo naye ng'ate bajja bagule ne bakulimba wano nti tuzze kulwanira ku revolution eyo yeyaffe buli eyannumbagana ku social media taamala emirundi bano bakina baaniani ba Fred Lumbuye bano simaye bano mutugu wasoma nayo oyo Faziri ne kiriki y'abalinga bajjajja bya Lugaba jajja bya Lugaba yabalamu ye yanforces n'okugenda okufunako mu public service ne jajja bya Lugaba mujja kulimba nnyo abantu ku nsi kuno. Omusaala gwafuna lwaki gukyajja gujjira ki?
byalugaba nanze yanforsinze nnyo n'okugenda otutuukayo ng'ambe nti byalugaba abadde atya akulumiriza nti gw'okola ebi nze nabagambyemu ekintu kimu ku TMO kuno tetubangako gwe tulumba twanukula muddemu leteko episode egi yonna yonna eraga nti twajja nga ffe tutandise cause ekitera okutuyamba cause gye tutera okuteekawo ye cause esomesa empisa yaffe ey'ennono mazima eyo kanka yatera okuga nti tusomese ku bantu kufumbirwa kwaffe ate era oluusi cause zibaayo nga minisita bwe yavaayo n'ayogera eby'ekiso nti kabaka alina obuyinza embaga bw'oboozirabe kale be tujja bicommissioninga nenga nti ocommissioninga kyennono gy'otaleeta mazima kale na kino bwe kiri tuddeyo ku mpapula tutuule tutunuulire eggwanga eriteekeddwa okutambula liteekeddwa kufugibwa mu pillars ki bamemba ba parliament gwe mulimu omukulu gwe baali badde bakoze n'okutunula ebiteekeddwa okukolebwa eggwanga liteekeddwa kutambula litya ensonga kuteekeddwa otutambulira bye biwandiiko ebiteeketeeke mpulira redressing all the errors committed by past regime eyo weeri gwe bw'ogamba nti endagaano weri baatuyitamu bunafu bw'abatudde mu bamemba ba parliament bunafu bw'abo abali mu kibiina kya NRM abatula ku executive gye tuyita SEC abatula ku lukiiko lwa NEC n'olwa DECO lw'amadistricts mpulira oba nfuna bulungi nnyo obunafu obulimu nti ssente ze ezaabayitamu naye banga tebalina kye bayogera bamunyalidde awo naye tebukeera nkya ku oyo ategeera kyakkola eggwanga tutandike na biwandiiko okubanja kujja otandikira amaanyi galyoke gatwegatteko ng'oli ajeemye mpulira naye ate woolina mubanjiza oleseewo gw'onkulembesa Kkubo dda nti tuwage ne kye tuwagirako tunnaba kulaga tugenda kituukako tutya ontegeeza tumala otutuuka eri tujja kulongoosa olwoba ogenze kuzimba lutalo lwakubiri teriyo kirala mpulira kale mu kyo endagaano ze tuba tuddamu okutunuulira okusinziira ku ggwanga bwe twali sibaga okuva edda mu mwaka gw'olukumi twali tuteekeddwa kukola ki nga tweyamba endagaano eyatandika 1994 endagaano y'olwenda Ordinary Council lwenda 2 lwenda 5 lwenda 7 1955 tuzitazaame zaali ziteekeddwa kutambula zitya mu ggwanga lino abo tuba tunuulidde ku mbeera gye tulimu olwaliro biriwo ebikyasobola okutambula n'ebyo tujjamu ne tubireka nga tebiteekeddwa kola ki kutambula abaffe lye eggwanga ettuufu ne buli mukulembeze agenda okujja agenda otunula eggwanga eteekeddwa okuzimbibwa nga tujjemu okusosola kw'amawanga tujjemu emikwano egitatugasa tujjemu okukulembeza ssemadiini tujjemu n'okukulembesa ebyo bitajjansa mu kukolesa kwa bizinensi oli azze mu nabya bizinensi tazze ku lwammwe tukulembese individual merit naye nga nze kamwa koogera ku lwange nzikiza mu nkola ya federal system ejja n'ekigambo kya unity in diversity buli ggwanga gye lirina okuba n'obuyinza bwalyo bo butoole ku buyinza obwo balyoke bawe state Uganda eyatondekebwawo ng'ezzebuzi ku lw'ensonga bw'obuuza ekigambo republic teri yakiteesaako obote yawamba buwambi naga nti ffenna olwali tugenze mu kigambo unitary government naye bwe weebuuze unitary government emu state 13 ziri diri wateesa obuyinza obwo tubukwate tubuwe obote wali oba ekigambo republicanism n'obugagga bwo butwalibwe mazima wobuwaayo ddi kale mu kyo awuteekwa okuteekawo enkola ennuŋŋamu ey'ekisajja kikulu ey'okutuula ku mmeeza emyaka gikyaliwo miwanvu emyaka kino ekisanja kitwala emyaka emeka 5 twakatwalako gumu munnabyabufuzi yenna asobola okweteekateeka munneeteekateeka ennuŋŋamu n'atunuulira butya eggwanga biteekeddwa okuteekebwateekebwa ebirowoozo by'abantu abyanje ateekewo ebitabo ne manifestos ensi esome ku ebyo bategere tuteekeddwa kugoberera ki kale mu kyo Kayine Lugaba n'ebigambo byo si biwoomu kale mu kyo nze ku lwange ngajja kana nadduli kamwa koogera nsaba Katonda akututeere wala bwe kiba kitegeeza gwe kuzikirira eggwanga okutereera ye yamanyi w'alina okukwata kale edduwe yange gyenyinza okukuteekako Katonda abankuumire okujja nga kanka olina ky'obuuza ekirala naye nga episode eyogera ku ekyo ebiwandiiko tudde tubitunulire okujjawo enteekatole zino zonna beba pawa yagizebwa ati ate jema ate FDC ne yazuukidde tugenda tutambula bwe tuti ebina by'obufuzi tebina nkwatagana yonna ku states 13 ziteekeddwa kutula mu ggwanga Uganda tetulinamu yadde ka advantage nkola ya bina bya bufuzi buli agenda okujja kujja na mutwe gwe mu ntegeera ye mazima buli anajja kujja na mutwe gwe era nabuuza nze saagala balimu NRM n'enkola ye NRM nga tuvudde kweri eyali ennongoosereze ate yali ey'omutindo okusitula kw'eggwanga lino n'abantu kaakati bwe nnaafubutuka ate enkoleyo eyange NRM Kanyonyi nga Mbabazi bwe yali ekoze eyiye ebina bigenda kukomawa tutwale ebirowoozo nga tutunuulidde gundi ava mu FDC gundi ava mu NRM gundi ava wa people power
ffe tutegeera ffe tuliko amanyi tumukulembeza byakutegeera ffe tuliko obwongo mbulese mabega mpulira kale mu kyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okusaako kw'ebirowoozo n'okubakubiriza nti puroguramu zino nja kusaba ekitiibwa kankaka mukulu bwe nga bwe yabategeezezza nti ettivi eno oba televisioni ya TMO tagiteerangawo kibiina kya bufuzi kyonna mazima era tagiteekerangawo kika kya ggwanga ki tagiteerangawo ddiini kika ki yagiteerawo revolutionary ku nsonga y'eggwanga n'abantu buli alina ekirowoozo kye nga kisobola okuzimba jangu nowa people power gy'oli ng'osobola okukyalwa olibyukinga ku bigambo bya Jakana byataddewo n'abasigalidde abakyala kola kyekimu mazima naye ekyokuwemula n'okuvumangana okujeregerera nze okujerega okwange tokwesibaako n'okuvuma kusinza mu Bayibuli mwennyini mu biwandiiko byayo mwemba tuwalira kale mu kyo nga naayimiriza enkola ekyo nja kubasa musooke mukulemu empapula ezo mu Bayibuli muzijje muzookye kubanga afuga nakibategeeza yalayirira mu ki mu Bayibuli for God and our country Katonda bankuumire okusinziira ku bigambo ebyo mbajjukiza nti kuba ku nnamba y'essimu gy'oba olaba kuno oba olina ebirowoozo ebirungi oba olina omulamwa yongera okubajjukizaako Jakana Sulaimaani Nadduli teyeeteerawo miramwa talumba muntu yenna mpaka nga tulina ekintu kye tulaba ekiwabya omulembe gwe twali agadde okubaamu kubanga naffe eno ye future yaffe abalindirira future endala mukimanye nti already muli mu future yammwe mwe mulimu kuzannyira akandolindoli kakati bw'oba tosubye kutereeza ekyo ky'olimu kikunyumire bw'oleka ekyo ne kibambaala ebibala by'ekyo naawe fuba kulaba ng'ojja bifuna kyenkanyi kale bw'oleka oli n'avuma gundi najja n'awemula manya nti bawemula ggwe bw'oliwo oyitawo n'omwanawo era naye bali muwemula bw'oleka eggwanga ne libambaala n'oleka Muhoozi n'ayogera kino n'oleka Besigye n'ayogera kino n'okuriyetinga bakatonda abatonotono abo olutuuka ekiseera ng'oli wakubasinza oyagala tokola ki toyagala kyekyo tuleeta okuwabula ku nsonga ate ebyo biba birowoozo by'oyo abeera abyogera naawe oli wa ddembe okuba n'ebirowoozo ebyo ffenna wamu abawuliriza mwe tujja okuzimba eggwanga ku lw'ebigambo ebitayogerezebwako Jakana Sulaimaani Nadduli bw'ati bw'atambudde lw'ababadde baweereza n'olwayo tubasiibudde mweraba tukekereza bwongo bwo onunule ebbeeyo kimbuyege olaba jje n'akaaba bataka Uganda gunja w'ekitaasa omuto Munnansi kyekyonsa oweebwa akakadde ka siringi buli mwezi kwenyumiriza munnyo